ng'ovaawo. Naye life was very hard by the way in Dubai. Life nze. Because before nga sinasinkana oyo omuwala embeera bwe yasooka nenkaluubirira nga nina omuvubuka mukwano gwange ndi omwana erwegane nze mulimu ebintu bye experience zeseera bya mu bulamu bwange nga ngamba tofaayo beera awo ku wifi weebuzeebuze the whole night nze kasita ngenda ku mulimu okola ku makya gwe nga webaka mu buliri bwange era mu bed space emu Yes. bite biriko kwawula muno eno bawala eno balenzi osooka nga akuli wansi muwala waggulu mulenzi abanga bafumbo mukwano Dubai teriiko ebyo obanga bafumbo nga bakunyenyeza ekiro kyonna Dubai yaboddoka eggwe sooka okaddemu ako nga bali wansi bafumbo oba bali waggulu bafumbo babiri tebaagala tebafaayo like oba kiri oba nnooma ndowooza tusobola okigamba oba muwulira temuwulira tebaagala ebikwatako ekibaawula lombeto yeerwa gye bateekawo kateni waggulu basibayo kateni ne wansi kati ze zibaawula kati ffe Dubai tulina eŋŋombo nti buli omu woosula polotiyo weekoma wa waggulu eba polotiyo wa wansi epolotiyo gyosasulira nyeenya tewali buzibu nyeenya oba owulira nga bakunyenyeza nga okooye ng'ofuluma ng'obeerako wabweru gwe tusooke tuddeyo kemege toziza lidako nzijukayogedde ku bibaasa by'essente byo wabireka ebibaasa saabikwatako ebibaasa nabityo wabireka tewakwata ku 11 waliwo awo sente ezaaliwo ezitandikirwako 9,000 ze nakwatamu n'enfuluma negiri ekinana gye bali bakusasudde egyo luddeyo naye nagiweereza dde ewaka ewa maama kasi nekina kiba butabaawo just natalafiya kuba naye mbaze nti wentuka ku stage nenfuna taxi jukira taxi zaayo za mita kati already nga ngenda kubira omuntu wendaga olugendo olwo abajja kusasula ssente olwo okwatawo bwokuta obutonotono obuswaziswazi kyenda bwe nasangawo ulira n'omutwalo kino gwomusala gw'omuntu ati kati kubonze ndaba si ssente ngegye batubonyaabonyaamu ezo si ssente ayi newalabangawo oli obukadde bungi walabangawo kati bakuvaawo n'ekibaasa bandigambye eki ekitwa kitwalo ngabuuza Muwarabu yakikolima mukwano so okuttewawo ddira mu lwenda wekwekawo olwo kusitukulika engeri gye wekwekako kugundi ku bizimbe by'abantu emmanju n'olya kaba ne mafiya kati weeyitawo nga nange empitawo eno prison break yennyini kati nno ntambula nduka ku main road watambulanga distance nga kitugerezemu nga tekampala kwantu atumanyi anti nkyakujjira awo okuva we twali tusula waziniya okutuuka ku main road kati ku main road simanyi kuba otuufu lyenkwata right or left tuka ku main road munnaye nga nkwata left ye twali nakukwata right kitegedde ekintu ekyo tubaniriza bulijjo wano ku programu yaffe emanyiddwa nga Yekiyumba where we deeply and slowly and take a close look ku baganda baffe abali bafulumyeko eggwanga lino nga bagenza okunoonya ekigulu amagala eddiba ne bakomawo with either successful stories or yet to be successful stories because I believe every story is a successful story. Oluzungu njogedde lungi naye nga njagala obbaaniza mwe n'abasinziza gye muba nga musinza okuba nga mutulaba ku mukutu gwaffe guno gwa Slap Jazz amanya nga bulijjo yenze Shadik Smith nga buli wondaba mu maaso go omanya n'ekipya kyenkoledde olunaku lwaliro tusinzidde mu King Montage Gardens wetusinzidde okuba nga tukuweereza era nga oba oyagadde okuba nga otweyungako jangu otukyalireko ko mu maka gaffe amalungi ennyo ennankula ku bitaala awo tulina Beautiful Gardens waggulu ku sky bagita sky view osobola okuba nga olabira Uganda yonna abateekamu ssente si balala be bannaffe ba King Montage Studios bano bakuba ebifaananyi ku buli mukolo gwonna programu eno twagiteekawo okulaba muno obaako kyoyigamu naffe tubeeko kye tuyigamu ate n'okuba nga tulinako ettoffaali etugatta ku ggwanga lya Uganda not only kummwe abaagala okuba nga mutambula ofuluma eggwanga lino genda mu nsi ez'enjawulo wabula na ku buli muntu yenenena alina omwana nga wandiyagadde afulume biki bayitamu biki mbeera ki gye basanga nga bagenze ebweru y'okukola kuba stories zino tezifaanagana kiba twagituuma Ekiyumba abantu abafuluma eggwanga lino ne bagenda mu biyumba bemuwulira bakadaama basekadaama naabo bagenda okukuba ebyeyo ne batuukira ewantu ewamu gye twandiyise ennyumba because omuntu afuluma eggwanga lino still atuukira mu nnyumba naye ba hotel ebeera nnyumba amanya nze Shadik Smith. Let's dive into the story. Omugenyi olunaku leero gwe nina bamuyita Lynn. She's beautiful, she's lovely, atenga she has just come back in Uganda emyezi ene mabega ng'onebadde mu ggwanga lya Dubai era nga agenda kuba atubulirako ku biki ebimukwatako
yajja ate okgenda mu nsi oba mu ggwanga lya Dubai ate then kyokka tubeere nga tugenda maaso. Kwaniriza lino. You're welcome. Thank you so much. How are you? I'm good, how are you? Oli bulungi? You okay? First of all, webale kulabika bulungi. Naye kisa kya Mukama. At least gosose ne webale kusiima asanga kisa kya Mukama noga gondi. Weebaza omuntu. Kale weyanjira bakulaba ku mpewo zaffe. Amanya agange nsa ebirungi Kamugisha Lane. Okay. Bakuzaala wa Banzaala Mbarara. Esinjiro. Okay. Yes. So gye wakulira gye wasomera? Nsomedde wano mu kibuga. Okay. Yes. So ova otya Embarara okujja mu kibuga Kampala? I was born in Uganda. Like banzaalira wano siga nti gye banzaala taata wange gy'ava Isinjiro. Okay. Yeah. Now you were born in Kampala? Yes. Raised in Kampala? Yes. Which schools did you go to? Tujitambuyisa chap chap tugende wali wetugenda. From nursery up to where I am? What? Yes, nursery you went to. Wali oba ojja abagalo. Nali nsomera Makinde, Simebayi bagiyita Bethel. Envaayo ne ngenda Ekibuye, naye nayo saalwawo. Okay. Bwe navaawo ne nzija wano e Nakasero primary school. Okay. Then navaawo ne ngenda Kisubi High. Bwe nava e Kisubi ne ngenda Nkumba University. Okay. So soko otumyeko kuba Obi ne Oji. Namba tumijjako. Ayinza kuba bali eyo nga badde baludde okukola. Is this our Lini banange? That's me. Kusomero gayo nursery wali Makinde basically Bethel. Then primary nogenda ku Nakasero. Then then secondary nogenda ku Kisubi High. Then university nogenda ku Nkumba. How was school? Nga ngokula, how did you find school? As a normal person, school is a bit challenging naye. You have to go through that process. Yeah, kuba buli muntu aba alina okiyita, muntu tulina okusoma. For a better future. Yensonga lwaki abazadde baba tutwala mu ssomero. Yeah. You grew up with your mom and dad? Yes. Same house? Yes. Okay, that's and good. they are still alive up to today. Say hi to mom and dad. I'm saying hi to my lovely mama and dad. Okay, great. Ewaka wabazaala bananga bameka? Twali abaana basatu. Omu n'afa. Okusigala babiri. So sorry. RIP, bagamba rest in peace. So, katugereko the best moments in school. Sina best moment, sina worst moment. Kubanga kuva mu ssomero nze nali mulalo mulungi. Kati essomero ddyo teryanchallenginga mu nanyumirwa bunyumizi ssomero. Obulalo otegeeza butya buno bw'okutwala ebutabika oba? Tuna ku ssomero n'otoloka n'okomawo. So, I enjoyed school practically like it was fun. Tulina moment gye gyokaka natoloka ne bankwata. Abatukwata. Subi awo twatoloka. Actually twayinga tukikola for a long time nga tutoloka ne tukomawo ne tutoloka ne tukomawo. But unfortunately baali bagenda kutukwata nga bagenda tugoba. Naye nnoza twafuna bufunyi mukisa. Ko twatoloka n'omwana headmistress. Ne tukomawo ku ssomero. Olwo mutoloka mugendawo? Eyo ku kyalo ky'Entebbe. Kuzubamu? Just. Abamu bagenda ne anywamu kayaga awo. Mugenda ne mulya akalanki. Abamu ne bagendako mu bidongo. So it depends on program gy'aba nayo. Just go out, have fun, ne mukomawo mu ssomero. Oyo yalinga mu senior ki? Senior 2-3. Awo. Eddalo nga litabuse? Nga ndi mukyamufu nnyo. I'm on top of the moon. Ofunayoko ka boyfriend? Boyfriend bubangawo naawe. Wali ku kido? Boyfriend bubaawo. So through high school ogimazeeko awo, what were your aspirations? Sirina nnyo aspirations zimbu nali njagala nnyo okubeera kino kuba omanyi obeera mu ssomero tuba tusudiya nnyo. Obeera mu ssomero n'ogamba I want to be a lawyer, I want to be a nurse, I want to be this, but as time goes on bw'omala senior faawo omanyira level entuufu gy'oliko ne gundi gy'oyagala okutuukako. Gw'ogenda tuuka mu senior fo nga kyoyagala okubeera? Oba bw'ati. Si bintu byange nnyo nze obulamu bwange kintu kye nsinga okufaako ennyo kola. So tuuka mu senior 6 era still nga tonategeera kyoyagala kubeera? Njagala kukola, njagala ssente. Gwobeera nga musomero ng'obulongo obulowooza kajja? Mbeera ndowooza ku ssente. Ssente weeri we njagala okugwa. Lini? Kati wali mwangu. Ssente, yes. Walina omuntu wakasente? Ssente ye running buli kimu mu nsi, atali ssente osobola okubeerawo. Ewaka bakuwanga pocket money wa ssente nga mmeka? Tebampanga pocket money actually olw'ensonga. Sisobola mubala kubanga nze mama wange yajjanga nnyo okusomera okunkyalira actually ndoza buli wiiki.
ng'olina emisango? No. Just kukyalira visitation? Yes. Yali yakitumanyiiza. Wow. Sifa wakulira mu family nti tuli bagagga nnyo naye nga tebatujuza. Yali akwagala nnyo. Oli mwana wakumeka? Wakubiri first born? First born. Oh, okay. Last born batera ofuna ezo favors. Last born mukimanyi. Abaana batono. It was my elder brother, my late elder brother, yafa. Then me and my younger sister. And brother for yavaawo nensigala nga nze mukulu. Then oli sister nge muto. Okay, now I get it. So omaze okusoma senior 6 oyingidde university Nkumba University? Yeah, Nkumba yanyumira nnyo. Awo ogenze kukola degree ki? Yali mu tourism. Tours and travel? Yeah. Okay, tourism. Bagita bachelors of? Of tourism. Ogiyingidde Nkumba. Effujjo lyeyongera. Nanyumirwa Nkumba. Because Nkumba is in Entebbe. Hey! Obubaala bwawo wansi mbumanyi. Actually I wansi King Sat yakolawo ne King Sport awo. Nga bubawulira. Kuli ku kituufu. Akuba ebibaala. Nakuba ekibaala era nakyo ngamba. Ndeka. Ngenda n'okulabya kintu ku campus kusoma. Tuition ye yasigala. Tuition nga mutya. Mwana wange yalinga aguba bambi ofuna ssente nga ntya nnyo kozesa tuition. Naye yekibaala nakyo ngamba nino kikuba. Olwo ssente z'ekibaala ng'ozigyawo? Basponsa naye babeerawo. Wanje maama? 24/7. Abasajja ba UN baba wali. Abasajja ba civil aviation bajja. Ne badugaze mmeeza. Najja n'ateekawo wali ne kashi nakuwa. Kashi bakwanga ku ssente mmeka ezasinga okugira mukozesa gyaba ne $1 ebyo? Baba ne dollars by the way. Bakuwa ku $1 nga mmeka? Kisinziira. Zojjukira ngamba ennyingi. No ngamba zojjukira ennyingi waliwo ayampa zino. Ennyingi? Abasajja bampanga ssente. Nga mmeka? $2, $3, $4. It depends. Engeri gy'abakutegedde. Nga waliwo akabi nnyo ku ssomero. Ebiseera ebyo nali hot cake. Singa kati nkuze. Ssente naye nagitegeera nnyo. Ndowooza ku ssomero ku university ku hostel. Nga gwe bano ba Elist Bay. Actually ngamba ne ku university yange ngenda ne ku university z'abakyali bange ne mbakyalira. Ngamba koledde shopping nembeerayo nenkomawo ku weekend ewa. University ziwagendangako? Kyambogo. Ngaitovaayo? Ngoyinza ogamba oli student weeyo kumba oli w'enkumba. Okitegeera. Just life, that's life. But you enjoyed campus? So much. Wayita? Saayita kubanga neguni saagimalayo bachelors yange. Ndeka naawe. Yali nnyo obulamu. Ku campus? Actually last semester gye saakola. Why? Kuba nali sigisoma ne ntuuka mu bibuuzo nga ate n'obimanya sibimanyi nga ndi awo sibitegeera basically. Lwaki wabribinga balekkyala n'obawa kajja kawalinga ofuna eri mu kibaala? Naye nkumba ebintu bya bribery nali sibimanyi nnyo. Saabiwulira nabiwulira actually. Saabiwulirayo nnyo tebyaliyo nnyo by that time nze we nasomera. Kuba nayingira mu intake ya 2010. So kati bazaddewo kibayisa bati? My dad was so disappointed kuba ku last minute baatuuka nga abaana baba how do they call transcripts? Not transcript. Balina akapapula ke bakuwako bwolina okutwalira omuzadde like akalaga nti mwenaku gundi kwemuli. Kubanga ogenda fulumiramu katabo. Nenzija wano ku NASA nemprinting akange nenkamutwalira. Oh my God, my dad almost died. Ebirowoozo wabijjawa NASA wagitegeera otyo? Waliwo abayi babinsomeramu nga bagamba oba tosomye ogenda ku NASA n'oprintinga ne webeera transcript ogiprintinga ne bagikuwa n'ogitwalira omuzadde. Abazadde mulimu abazadde abatalina budde nabamanyi. Waliwo abaana bano abamu nga abazadde bali abroad and all nga tabifaako. So ogenda ku NASA owayo olusente meka? Ali mitwalo oba 15. Ebanzikira obulungi. Nga bakukolera katabo? Nga bankolera katabo. Mwegali bulungi ne koosi yange ne index number byonna buli kimu. Bankaleetera muzadde. Ng'akasoma? Bambi nga beetegeka nga bambala. Balindira graduation? Sawa sooka onnyumiza nja kwetu. Tutuuka ku ssomero nga tutuula mu tent. Maze okutuula mu tent basoma amanya basoma buli department we bati. Zayi ngamba nga siwulidde erinnya. You know, parents are very keen by that stuff. Amugamba like awulidde basomye muno abaana mwe baleekanira bino ebyokusanyuka tewawulidde. Namubuuliza bwenti. Ne mudde ewaka? Until bwe bamanya, I don't even know how they found out. Naye nali njawulo munga muzeeyi yankubira essimu nga ngamba it's really so.
Actually, after graduation, namugamba bugamya, I'm just going to go and celebrate with my friends. Chokacha namugamba. Temwakola waka graduation party. Olwagenda wabachalibo. Nemukuba party. Ukitegeera. Nsanyukirako bachali bange olunaku ne lugwa. So wakomone webaka bulungi. Comfortably. Ate nali ngenda kyusa ki. Aye waka. Nali sisomye nga sisomye, what was I going to change? Wow, like it didn't even bother you? It bothered me, but ekintu kyonna kyonna olaba, you should live up to your mistakes. Oba okoze ekintu oba tokyasobola kizza. Kitegeera. So they find out after how long? After some time, they yampya nantuuza nangamba naye. I'm so disappointed in you after all my sacrifices, after everything. And you do this to me, ngamubuuza ate muzeeyi kiki. But anyway, the truth is, semester yasembayo tewagisoma, maze ntubimanya naye. Nanga at this stage in time, oli muntu mukulu omanye ekibiina ekirungi. So, byonna byokoze essaawa zino oli biraba mu maaso awo. Nkutadde. Olwo yakuyitira wali okola kyadde, had you gotten a job, wali ofunye omulimu oba something? Naye mu byange byakubeyuka. Nga tunalowooza na ku byakukola? Ndi eno. This is around what time? Ndi mu bakyali bange mu kibuga. Nongamba mwaka? Ekyaliwo n'obeerako. That was 2010, 11, 12, 13. 2013? Yes. So obeyukamu awo bakyalibo ku kiduuka n'obabongako n'okoma waka newe n'olya emmere newebaka? Nga tebindya. Okoma obukomi kwebaka? Tewalowoozaako byakuva waka? Sayo naye sinaabirowooza, but with time agenda okulaba nga kyafitinga waka. Ate bambi muzeeyi nga womanya muzadde aba muzadde, muzeeyi nantuuza nangamba what kind of business would you like to do? Tutandike kati biri tubiveeko, biri byabaawo tukijjewo ekyo. Bambi musajja atunanjirizayo akasente nangamba osobola kuyiyamu ekintu kyonna kyonna kyoyiyamu. Olwo gwe ng'olina ekirowoozo ky'okuyiya business? Wenafuna idea awo okusuubula ng'engoye engatto nga nzitunza abantu bwentyo. Naye kali nga bw'omanyi ebintu by'e Uganda, osuubula ekintu kyo mu bbeeyi, ate omunnayuganda ayagala nnyo ekintu ekirala nga kya quality, ate akuwa ssente entono. Baagala nnyo first class, bbeeyi entono. Bbeeyi entono nnyo, bbeeyi rayisi. Okitegeera? So omuzeeyi akwadde ssente nga mmeka awo? Emitwalo bagyali 8, bakyayikakadde. Roughly awo weewatyo. Oyingira ekibuga? Nyingira ekibuga nga nkeeranga n'engenda mu owino omwo. Neninda abakyala basala endiboota n'ensuubula, amasaati g'abaami. Kati nga waliwo naawo wano nga Kibuye. Katwe ku Kaguje. Bayita Kaguje. Nga ngendangayo nayo n'ensuubulayo engatto z'abasajja n'ez'abakyala. Like nembeera nga ntunda bwentyo. Nagenda okulaba nga tebipiikira. Olwo ng'obitundira wa? Like I communicate with my friends. Wayi ninayo akagatto? Ninayo ekintu bwekiti, oba oluusi kale nentambulako omwo mu bantu mu kibuga. Oluusi nentambulangako omwo mu Kajjansi, nentambula like door to door ng'obuuza abantu ne bagamba ninamu bwekiti. Abagula ne bagula bwe bityo. Naye nga tebipiikinga bulungi. Kino kikolera bbanga nga bbanga ki? For how long? Like a year. That is 13 to 14? Yeah. Or 14 to 15? 13 to 14. Because actually that was when I met the father of my son. Oh, okay. Yeah. Mukuyita omwo, mukuyita mu kuyiriba engoye. Sooka onyumizeeko. Omusiika otya? I'm a friend. Oh. Benatwaliranga engoye engatto biki. Ono kyali yali mulenzi yali muwala? Muwala. Alina edduuka naye yaŋŋamba nga oluusi naŋŋamba ekibuula nga kikuttemu. Leetangako wano ebintu bye bimu nja kutundirangako ffe tujja kwebala. Okay. Omuyaayi n'akulaba n'agamba ono we mmuleka. Kitandikira awo. Vaamu kuzaala. How long did it take? Like 13, 14 kuba nazaala 2015. Mwadatinga ddala ebbanga for some good time? Just 3 years. Mwadatinga for 3 years? Gyokka. Olwo ng'obeera naye byakwirabako kiswagwa? Nga tubeera ffenna. Watuuka ewaka n'ovaayo? Actually agenda n'ewaka n'akyala. Between that period otundire gundi? That time. N'ovaayo? Ewe nga nabivaamu. Nsajja nga mpawo kimu kye njagala. Yes. Okikubye? He provided me with everything. Kuba yali yampansiriza ennyumba okuziga nga we tubeera.
Ambera naye. Oh, you moved in ewuwe. Yes. Nagenda ewaka n'akyala bamulaba ekyava mu mwana. N'ozaala omwana. Okay, how is he? How is the son? It's very okay. Tetujja kwogera manya but he's fine, right? Yeah. Kati obeera naye right now? Obeera ne jjajjawe. Jjajja side yo oba side y'omwami? Side ya mama wange. Side ya mama wo. That means abeera mama wo kwate kwabeera naye. Mukyala we. Bwamuyita. Nkimanyi naye najjajja wange ampita mwami. I know. So kati ekyokugenda ebweru kivaawo ate? Actually, taata w'omwana we namala ozaala oyo omwana. Ne tugoinga bad terms. Twaseparatingira. What happened? Bingi sisobola kubiddamu nti ate nkuwa detail nti eno beeno. Bwenzi nkimanyi. Bambi teyayenda bamuwayiriza. He was a very faithful man. Oli omuteeso yali mubateeso. Kituufu. He's a representative of abateesa bali honest. Yeah. What happened? Go a little contented. No, it's cause kale we are meeting ira. Nali muyaye nnyo that life ya campus I think. Kati the time gye nalowolezaamu ate okusettolinga ndowooza oba yo oba yabyekubye oba what I don't know. Kati within that time ey'olubuto nampisa bubi. Nobyetamwa? Nampya nga bintamye. So we namala ozaala ne muganze ngenda waka. Oddayo waka ekajjansi wa muzeeyi? Kati mukudde ewaka mba ndi awo ne ndowoozaalowoozaamu. All that depression, all that spending. The man is not supportive. How did your parents take it? My dad is a very supportive man. Okay. Natuba ne mugamba ne waggula byonna byonna ne ngenda ow'omwami byonna byonna ne mbimugamba ndite ne mwetondera. He's like, this is your home. Come back home. N'osibamu obugugu bwo? Ne mwetera omwana. I just went with my son's bag yalimu ebintu sina bintu bye naleeta. Engoye zo wazirekayo eri? Na mwana wange ne nzija ewaka. Ka wali okooye? Just omuntu osalawo. Tuuka ewaka mbeerawo expenditure zitandise, mwana pampa, mwana mata. Olwo baby alinga mu bbanga ki? Actually navaayo nga naakazaala. I know that. Nga naakamuzaala kuba twamala mu ddwaliro a week. Bwe twavaayo nga connectinga nze straight waka. Actually nakyogeranga asaga nga manyi nsaga namugamba just drive me mpaka wa muzeeyi. Ng'omuzeeyi wamuliiriddemu dda? Ebyo nabirowooza luvannyuma saabirowoozako ku ssaawa eyo. Nakubyako bizima amasimu ne mugamba mami amukami home. Nagamba jangu. Tutuuka expenditure ne zituuka nga mukubira amasimu mugamba omwana biki ate actually my son was sickly yali nga mulwadde nnyo akyali baby. Ankubira omwami essimu mugamba omwana mulwadde we need to go to hospital we need this. He's not being supportive. Kati nga namukwano gwange ebiseera bye yali Dubai nakati actually akyali Dubai. Nampa that idea nangamba so okujja Dubai. Yongeza ku divorce katono nnyo. Kale naye nga mulemerangako nnyo. Nga mulenzi nga muwala? Mulenzi omuyita Charles. Nga mulemerako nnyo ebintu by'ogenda e Dubai biki nangamba naye ebintu nga bwe mubirowooza si bwe bibeera naye manyi omuntu obeera Uganda ng'onyigiriziddwa mpaka ku kisenge. Oba onyigiriziddwa nawulira nga embeera enyize naye mpulira nga kimu kintamye. Olwo kati omwana alinga mu bbanga ki akuzeekuzeemu? Akulidde nno ddala. Awo nga wezeza 1 year? 2 years. Nga wezeza 2 years? Yes. Okay. Awo luli abikutamye? Kimu kintamye. Oli ku kisenge? Embeera y'okusabiriza nko embeera y'okubeera ku muzeeyi obeera ewaka n'obya nga tobitegeera onoonyeza emirimu. Because actually before that naye nkola mu capital shoppers. Naye capital shoppers emirimu gya supermarket si myangu. Olina okeera by saa emu olina okubeera nga oli ku supermarket. Earliest time gye mu living work is 7. Is all regular? Ate jjukira by that time nga nsula Seguko. Eri katale munda. Kati katale you have to wake up by 5 am or 4. Prepare yourself olinye taxi otuke wanene otuke mu town ate olinye taxi endala ekutwale nakawo. By 7 you have to be at work. Without fail. Mukwano. Mukolera obusente butono. Bali wakusasula sente nga mmeka? Mukola nnyo. Ntwala 2. Omwezi. Nga kuliko transport allowance nga tekuli? Oba transport ulinaku omutwalo naye n'omutwalo ogwo nga you have to behave bulungi. Wa misbehaving olinaku omutwalo togutwala ate ng'okoze nnyo. Ayi sigwali efujjo. Mukwano. Naye katoyagala zalawe. Naye navaayo buvi nayo. Tuwabasiibula? Tulina kye baŋŋamba.
ne sente nenzibalekera ng'ofa ki nga sina kyenfa ng'okooye anti like chance eyo yajjira by then nali nkola kuwa kunakawa kati omuvubuka enoza yandaba like nga mulemerako nnyo bikaseera mbeera mugamba njagala kujja nanga yona neesibako wakisimutomeza lwaki simuleeta waba awulira afanye ayagala kukola naye nga nfunira abantu kuba ebintu byalinga like munaku just 4 oba bigoberako ngenda ekintu antikyagoberako emyezi gwe bakigobera munaku 4 ndaba n'ebintu bya bugubugu tuba muliro kituufu omuganda kyagamba topapanga, you should always be patient kuba namugambanga ku Monday, Tuesday, Wednesday, ku Thursday nali ninyanyonyi ngenda Dubai kola yakikola ate yo magic mumujjawo tebyapapa si magic biba tebiri real ekintu nanga tekiri real kiba mu bwangu bwekito kuba bali abantu bafuna ba agent Dubai waliyo agent ne Uganda waliyo agent kati agent yali Uganda connectinga nali Dubai namugamba njagala abaana bwe bati ne bwe bati gwenfunira abaana babakolera passport babakolera visa ne ticket na kwanza already na nina passport yamuzo na passport kwanza yes ngampayo ka passport kanka copy abanfulumiza visa na ticket ngangenda twateka mwade ne 10 nateka mitwalo 7 y'okukisaawe awo n'akasente ako buli mwaka ogerako nayinza kyova asagene ebaddewo ennyo ya airport gomadde bagamba fa bali basinga okukushinga ennyo okimanyi ekibeerawo buli muntu anyigirizibwa one or another sina kikumi na kimu kye nateekamu naye omusajja airport ye atugambirawo okuyitako airport mitwalo 7 oba ogirina oba togirina oba weewola oba okola otya olina ogireeta ogijjawa neewola kwani mama yeewola wabirira maama taata abimanyeko bino taata yabimanyanga leero nga ngenda nkya musajja wattu bambi wabiringa ne maama eno emabega mama wange ye buli kimu kyange omwana asera na nnyina nze nsera na maama wange buli kimu omuwala maama omuliriddemu nga muliramu nga twali ffenna actually cause we met in town twamitinga abo abavubuka banconnectinga ne ku agent gwe Dubai era nali ne maama mu town ne twavinga that it was a small meeting ne bambriefinga mu meeting olowa wali mu town ya mu parking enkadde ekizimbe ekyo kiri awo parking enkadde mu ka restaurant yes twatuula n'abavubuka ne bambriefinga awo tuke Dubai ogenda kukola wati ne woti ogenda tukira bamuvubuka bwati olwo ogenda kukola ki e Dubai bagamba ogenda kukolayo ki kati nno bino ebintu birina engeri gye bibuzaabuzaamu nkubanze nava wano bwe muvubuka mbriefinze kuba jjukira nze kosi gye nali nkoze already nga actually nakola kosi 2 ate era zonna nesizimaliriza ng'okyali wano e Uganda nagezaako n'okukola kosi endala eya journalism naye nesigimaliriza nze ebintu byokusoma si bintu byange oli muntu wa pate kosi kyendala gye wakola journalism ngamba ng'ogyeko tourism journalism n'ogikomyawo certificate nenkalekawo nako uwa bayita Conrad nebiggwerawo nga sente zizo sente yange yakikazi nozirekayo wakuulaani omukazi obeeramu ne backup ayasasulwa ka certificate nga ye waali babangawo kati munnange ndi wano omuvubuka nsomeramu kati nsobola ogenda eri n'osomesa abaana ewaka musomesa ogenda kusomesa abaana naye kale nina n'omuwala omulala akola ewaka ojja kugira omuyambangako emirimu gy'ewaka naye munnayuganda aba akunnyonnyola tasobola kugamba ekintu in detail mu butuufu bwakyo ngamba nga mbalabalamu kamu 2 tayimuzi twerozi ng'olaba oba oyinawo ngandaba ennaku gye mbaddemu eye Uganda tesabiriza amata sabiriza sukaali w'omwana pampa n'ogula pampa y'ebitaano ey'ekiro kimu wagigulako ogula pampa omwana asiba tayambadde pampa n'ogula pampa y'ekiro gy'anaasuulamu aleme kufukira nga weebase life yali ekalubye ng'etuuse ne ku ekyo ekyokubanga ogenda n'ogula pampa ya lunaku lumu olw'omuteeso waali luddawo simanyi nakati simanyi olwo bano balinga okuulako kati saawa ezo baba bakyakulabawo tukyalimba okumbaoku wali luli campus oyiise tukuyita kuyiika viivi nkaddiye
munnange ntuukayo ntuukira ku agency gye baatutwala actually saatuukira mu Dubai mwenyini baatuvuga nga batutwala kuchewa tewakutawaanyamuko tewantawaanya ebyo ebintu baba babimanyi kuba mu already egundi zammwe baba baziina kasita bakyeka mu system bamanya bumanya nga tuyitawo bulungi omusajja yali atukimye ntuukayo nti ku airport ng'omusajja akwatirawo obutabo bwaffe olwo ani akutwala ku airport nagenda ne maama nosanga yabawala abalala kati ne tugenda like waliwo wetuwina okutuukira baba batubriefinze tenti yamwe mutuukira wano eno bwe mutuukawo beera ng'okubira n'omusajja essimu ono yagenda okuyisaawo gw'oyite bw'oti olina gojja okukwasa ebbaasa mumuyitewo naye tulinnya nnyonyi ntuuka Dubai ntuukayo waliwo driver atulinze ku kisaawe Dubai yes temusobola tuloka mwalinga bamekolo twali abawala twalibwa bataano beyali alina opikingako olwo naye tuba bangi lwakuba nti muba mugenda mu excuse me mu different houses oba states ewaffe yali atutimye yali atutwala mu state bagita Ras Al Khaimah oba tukali nabo basaba kyekisookerwako asooka kukwata butabo nga mayita akatabo ko n'akakwata n'abusibako rubber band nemuyingira emmotoka n'abutereka netuyingira emmotoka kuyingira mmotoka nga olwo bano boyingira nabo emmotoka mwali mwebonzeeko tetwemanyi twerabidde awo awo wenyini nga temunnebonga kugamba owayigwani gwe owulira nga ffenna tuli ba Uganda Farida ani oli otya netutandikira awo okwebuuzaako olwo oyina essimu essimu yo obeera nayo tebalina kye bakugana walina smartphone gwe ebyo bimanyira eri ng'otuuse mu kiyumba naye gwe wagenda ne smartphone alina smartphone yange okay batuvuga batutwala ugenda no by the lwawalako state ya Ras Al Khaimah is far from Dubai tutuukayo we twatuuka twatuukira ku office omukyala ng'atwaniriza bulungi nnyo eri ku office mwasangayo omukyala ono agent alina agent omulala eri katoli agent yavunaanyizibwako kutugaba mu biyumba agent gwe mwasanga eri Muwarabu mu Ethiopia mwasanga mu Ethiopia akabojika boogera Oluwarabu twatuukira ku office ye netubeerawo kaawo olwo naŋŋamba boosi wange yali tazze kukola ki kunkima olwo mwatuukawo temwasanga bawala balala babeerawo ku office bangi kubanga office ebeera like this place nga bwolaba waneeno naye nga erimu abantu ab'enjawulo nga wenaaba nti nze ggwe nga olina ne ba colleagues ba abalala different agents yes okay okusinziira ku country katono waffe yaliwo akwatagana ku Bannayuganda waliwo akwatagana ku ba Indonesians waba Ethiopians waba Kenyans like different countries bwe batyo nkufuna bulungi nga be badiringa nabo gwe tusooke tuddeyo kemege ndako nzijukira ku bibaasa by'essente byo wabireka ebibaasa saabikwatako ebibaasa nabityo wabireka tewakwata ku 100 waliwo awo sente ezaaliwo ezitandikirwako 9,000 ze nakwatamu n'enfulumu negiri ekinana kyo bali bakusasudde ebyo oliddeyo naye nagiweza dde ewaka ewa maama kasi nekina kiba butabaawo just natalafiya kuba naye mbaze nti wentuka ku stage nenfuna taxi jukira taxi zayo za mita kati already nga ngenda kubira omuntu wendaga olugendo olwo abajja kusasula ssente olwo okwatawo bwokuta obutonotono obuswamisa obuswazi bwe nasangawo ulira n'omutwalo kino ogwo omusala gw'omuntu ati kati kubonze ndaba si ssente kuba balinanga nnyingi ng'egyo batubonyaabonyaamu ezo si ssente ayi ne walabangawo oli obukadde bungi walabangawo kati oba kuvaawo n'ekibaasa bandigambye eki kitwa kitwalo nga buuza Muwarabu yakikolima mukwano so okuttewaawo oddira mu lwenda wekwekawo olwo kusitu kuliko engeri wekwekako kugundi ku bizimbe by'abantu emmanju n'olya kaba ne mafiya kati weeyitawo nga nange mpitawo eno prison break yennyini kati nno ntambula nduka ku main road watambulanga distance nga kitugerezemu nga Kampala kwantu atumanyi anti nkyakujjira awo okuva we twali tusula waziniya okutuuka ku main road kati ku main road simanyi kuba tuufu lyenkwata right or left tuuka ku main road munnaye nga nkwata left ye twalina kukwata right kitegedde ekintu ekyo sabula emboozi nga ntambula mukwano n'akakeesi kange nenkakulula nkagwako emipiira
nenkasitulamuko ku mugongo nenvaayo nensitulirako mu kiwato nenvaayo nensitulirako wano mu maaso nakola buli stroke ya suitcase nampulira nkooye natambula nga tebunnakyolo tebunnaba natambula nengenda ku right ekkubo ne likoma munya ku left gye wasooka nenditambula nendivaako nendidda mu maaso n'olikomyawo gye wavudde gye navudde ng'ototya nga sitya tewaliwo mmotoka ziyitawo katonda yampa omutima tewali mmotoka ziyitawo nga weeziri naye kale omanyi by that time temubeeramu nnyo mmotoka nnyo nga like buba bukya buki budde buba bwakiro abantu amu empewo saabirowooza nga ndowooza kimu kutuuka ku kkubo n'okomawo n'oluzaayo naye balamu okuva ku ssaawa 9 ze natoloka natuuka ku main road saa 11 eyo distance ogimanyi ya 2 hours ng'otambula lyo olugendo lwali lugendo tulirwerabira sirirwerabira mu bulamu bwange experience gye siryerabira ey'okutoloka mu kiyumba naye naguma neŋŋamba kyonna ekijja naye nga tonga kumpi nesola etuusa n'okuggwako ntambula kyenatambula nentuka ku main road bwenti kati obudde buba bukyawo busaasaana no omanyi Dubai by the way saa 10 omusana guba gutandisa ovaayo ez'okumakya kati 11 omusana gwali guviiriddeyo ddala nga mpuya abagundi bayaziina ngamba bannaye saawa zino bosi wange zaatera ozuukira mu kubaza essaawa mwala zazuukira mutima ne gunkuba naye nga olwedde ndi ku main road kati mbalabalamu distance gya naavuga emmotoka okuva ku main road ave ewaka ajja ku main road ajja mutwala eddakiika entono ennyo 2 okuntuukako wano nenyumiriza emmotoka nga emmotoka ze ziyimirira mukwano teziyimirira nenyumiriza emmotoka nennemerako mpaka muzira kisandoza weyandaba bambi nalaba nina ennaku takisi neyimirira ntekayo ebintu byange mu buutu mugaa Dubai ambuuza Dubai weya mugaa Dubai ntwala Dubai nze tombuuza mpaka kugambe gyolaga Dubai side ate nze binkwatako nze ye yaŋŋamba gwe mugamba omusajja akuvuge mpaka Dubai any metro station gyasookerako gwoba oviirako sente yagamba mmeka ezikutwala mu 250 olina okuba lwali luwanvu emitwalo nga 25 ejawa gendo lwali luwanvu aha nga ntuukayo nga ku kiri ekyenda nkwatako 250 nga muwo ng'osigazaako ne balance I think zaali zweyasanga emu wetwatuukira nga nkubira wali omuvubuka essimu nga mugagundi munnange walina airtime ku ssimu oba whatsapp airtime bamututerangako naye okuteerako airtime ng'olina kyokoze ekirungi mukama wakusiimye obuntu bwamanyi okukolayo okugulira airtime nakuteerako ku ssimu nga nkubira omuvubuka muga munaye gundi ntuuse ng'ajjanga nkimu yagira mu kimu baasi oba mu motoka metro station yali just a walkable distance okuvayo we yali okuvayo we yali metro station negundi ne bed space nga ntwala mu bed space nga mugamba kyenyagala osooka okukola kwekwebaka ng'essimu angamba sooka oggyemu essimu ne layini ogiggyemu ogisuule kuba bayinza okutrackinga azyamu layini mu ssimu essimu ngiggyako nga mpaka tanda nga neebaka tonamuwadde n'ekikumi saawa ezo namugamba sooka ondekemu sooka neebaka kanga bed space ezo so agyebakamu ate tonasasula anti kati ekizibu nali mupya nvudde mu kiyumba ate issues bwe ziti already yalinga azifuna kati by all means gw'oli mubisi tolina kyomanye ate tolina gyojja kuddukira ogenda kutandikirawo kantuuka bampaka tanda nga neebaka wasangamu abantu nga bameka sosobola nabbabala kuba bed space zibeeramu abantu bangi katanda ke bakuwa waliko wekka bakuwa kati e Dubai bed space ebaddeeka either ya butanda 3 oba 2 kati fe Orlando yaffe yali tutakoleramu ebya bed space za butanda 3 nga buba 2 wansi ne waggulu kati yampa katanda ka waggulu ng'okambuka okubeera yabalabalamu sente zange nga roughly zinzoba ziri mu eyo range n'okambuka saawa ezo mbirowooza tewanaaba nakunaaba nkugambye nalowooza kimu tulo ntuuka nga mpumula zikukola eggulo nga tulyoka tutula tubyogeramu ngamba lwatuuka nga munyumiza story nanga bwe yali ngambi munyumiza ngamba tofaayo bibibyawo mu Dubai twabimanyiira ngamba yo neyakajja weeks nga 2 asula wali eryo ojja mulaba mujja kwetegeera mutandika muwala naye kwogera mutandikiraawo
life kati awo yatandikira nembeerako awo mu bed space. Awo ekyumba tukivuddemu tuyingidde ekyumba kya bed space kwa nakyo kinakyo kiyumba kirala kiri awo. Ekiyumba kirala nembeera mu bed space nembeerawo nawo ate jjukira nawo nga tolina ssente sikola. Bed space agambye ogenda kusasula mmeka $5 buli mwezi. Katandaka waggulu zeddira mu nga 5 ne musasula malafu nga like 3 months. Ng'ozijja kwavu eri wadduka ate zeewaka zibatandisa te kuzijja wakate bampeereza kandi naye adde 10 soka nzasula gwo mwezi gumu ssente zaali zisigaddewo. Omwezi ogwokubiri ne ngamba maama atandika okumpeereza ssente zinga binnemi. Myezi 3 tonafuna mulimu ate ng'ogufuna ng'oli kali wali tolina passport ate nagenda okuwa omulimu nga tolina passport. Ate Emirates card tebagikuwa? Tebabimpa. Twali twakavaayo ku office nga bakabinkolera tebannaginkwasa bulungi ng'eri mu system. Era singa nalina Emirates card kyali kigwa naye era still mu system era baba basobola okulaba basobola okukwata ogenda onoonya omulimu. Olwo kati myezi 3 mu Dubai ng'okeera bukeezi n'otuulaawo? N'obeera ku wifi olunaku lulamba n'olaba firimu n'ozimalayo. N'owebaka? Olwo ekyokulya nga maama ssente zampeeza kwendetenkanyiza manye ndyayo Dubai tekaluba nnyo. Gulayo muceere gwo ka 5 kg n'ogulayo awo enkoko yo n'ogifumbako n'ogiryako wiiki bw'otyo otambuza obulamu. Nentandikayo okutambuza obulamu bwentyo nembeerawo. Olwo okufuna ebisajja ebyo tuli muwala nti olabika wandibadde ofunayo nebyokuwulako. Nange ekyomukisa omulungi tewafunayo bakutawaanya? Babeerayo mayo neyantomeza actually nga nakatuuka yantomeza naye ebyo isinde pasi. Sooka omunyumizeeko oyo yakutomeza ati yakuyisaamu eggaali? Fortunate enough na meetinga omuwala bamuyita Fatima awo mu bed space nakati actually tukyakwatagana. Yakuyisaamu eggaali? Oli omuwala simanyi Mukama mumblessingire nnyo. Yanjagala nga weewunye muto ku nze mmaba nga muto wange naye nga yankolera buli kimu nga nsuza nandiisa annyambaza. Mu bed space? Yes. Nga kusasulira rent? Nga ngamba tujja kusula ffenna mu buli mbeera oba etyo oba etakwajuga ye yasula katanda ka wansi nga yasasula 8. Naye nga yaŋŋamba tujja kusula ffenna tulye ffenna. Ewatuuka guno tokyasobola kusasulayo? N'ebitaano nga bimmenya. Kitegeera bambi n'okkirira? Tukkirira ntubeera nga tubeera ffenna. Landoli era kirina mbuzibu? Yamunnyonnyolamu ng'ekasoomo 8 kuba lwalwa abantu 2. Kuba ye yalina omwami we by then ng'ajjawo on weekend. Kati wabaza weekend nze nga nnoonya gye nneekubako. Olwo ogendawo? Ku butanda bubeera butaliiko bapangisa. Nga weebakawo awo ng'ovaawo. Naye life was very hard by the way in Dubai. Life nzibu. Because before nga sinasinkana oyo omuwala awo embeera bwe yasooka nenkaluubirira nga nina omuvubuka mukwano gwange ndi omwana erigani nze mulimu ebintu experience zeseera bya mubulamu bwange nga ŋŋamba tofaayo beera awo ku wifi weebuzeebuze the whole night nze kasita ngenda ku mulimu okola ku makya gwe nga webaka mu buliri bwange. Era mu bed space emu? Yes. Bite biriko kwawula muno eno bawala eno balenzi? Osooka nga akuli wansi muwala waggulu mulenzi? Abanga bafumbo. Mukwano Dubai teriiko ebyo. Obanga bafumbo nga bakunyeenyeza ekiro kyonna. Dubai yaboddoke ggwe. Sooka okaddemu ako nga bali wansi bafumbo oba bali waggulu bafumbo babiri tebaagala tebafaayo. Oba kiri oba nnooma ndowooza tusobola okigamba oba muwulira temuwulira tebaagala ebikwatako ekibaawula lombeto. Lombeto yeerwa gye bateekawo kateni waggulu basibayo kateni ne wansi kati ze zibaawula. Kati ffe Dubai tulina eŋŋombo nti buli omu woosula polotiyo weekoma oba waggulu eba polotiyo oba wansi epolotiyo gyosasulira. Nyeenya tewali buzibu? Nyeenya oba owulira nga bakunyeenyeza nga okooye ng'ofuluma ng'obeerako wabweru. That was really a hard experience. Biba mu Dubai twabimanyiira. Olwofuna otya omulimu? Omulimu nno saafuna mulimu nti nafuna mulimu. Twali awo tulina bano abasajja bajja okukola delivery emmere biki mmere y'Abannayuganda. Kati nga ono omuwala gwembeera naye wekuganye Fatima bambi nga nangamba naye liini nga gy'otalina bikwogerako gino emirimu egitandikirwako omulimu gw'osobola okukeera n'otandika okukola nga togenda kubuuza layisensi tebagenda kusaba bikwogerako. Passport biki.
nangamba mwewe n'abavubuka abakola wayo omuvubuka yali akola kagaawo waka nangamba alina connection z'abantu abaleeta emmere basuubuzi bajjanga mu Dubai nangamba basobola okubeera nga bakuleeteranga emmere gwe n'otunda n'ogitundanga n'ofunamu ssente zikubeezaawo si we natandika twatandika nga mubuuka atuleeteranga emmere ne tutunda nga olunaku nsobola otunda kilo 10 zikuboolaga ne ziggwawo ez'amatooke gokka kilo 10 ng'olwo buli kilo yameka. That's how good business was. Kisinziira kuba ebiseera ebyo emmere teyali nga yabbeeyi nga pakeji musuuza ayinza ogikuguza ddira mu 3. Tunda kgs 10 that means ofunyeko mitwalo 7 singi 7 kasanvu eze mu lunaku lumu. Kaiwe hard work ng'ogatembeeyo banga abantu bakimanyi nti bagasanga gatembeeya ng'otambula bed space ku bed space olina okuba nga omanye ebizimbe n'otwala mu Bannayuganda kati kale kyatandika nga ku kizimbe kwe tusula nga kwe tutunda nga muliko nga bameka bagatundako. Naliko nze ebyo ebiseera nga nzaaliko actually mu area gye nali nsulamu Ariga nze ndooza mukyala yasooka otunda amatooke. Myaka ng'emeka emabega? Not si myaka it was 2020. Myaka 2-3 emabega. Awo before even COVID yakusanga yeri? COVID ate awo yajja n'abyonoona. N'akuba embeera. How did you survive? How did I survive? Nga nfunyeyo ka boyfriend ke kambeezaawo. Mu COVID? Ne mu bed space ovuddemu? Ate ovaayo na ssente. Boyfriend yeta ina ssente? Bed space navaayo kati nga ntandise okwekolera. Neefunira ssente zange kubanga awo neneepankisiriza. N'opankisiza ewantu. Ate ofuna boyfriend. Boyfriend ajjawo oba ogenda wuwe? Yali akolera Abu Dhabi ate nze nga ndi mu Dubai. Chat. Ng'ajja only like weekends oba off days we bityo. Najje newo n'akulabako n'addayo. So COVID yenna wasurvivingira ku boyfriend. Weto kyakola. N'ekiyumba kye nali nkolamu nga ngenda n'enkola ku makya. Actually leero hajjati yakinfunya kuba yafuna omulimu ne bamutransferring ate mu state endala. Kati nandekayo n'abagamba ono sister wange naye good enough. Is it Fatima? Fatina. Byonna bya Katonda. Ne mu kiyumba tebambuza byenjogerako. N'okolangayo? Nga nkolangayo emisana. Olweggulo ne nzija n'etembeeya ettooke lyange. Olwo mu kiyumba nga bakusasula mmeka? Gyali mitwalo 9. Omwezi? Omwezi naye ng'ate nali sikola holiday naye nkola just 4 hours. Nga mu mulimu abantu bameka? Yali mukyala na mwami n'abaana 2. COVID n'omuyitamu bw'otyo? Ne boyfriend nga manyi okusupportingayo? Nga ambeereramu bambi. Boyfriend oyo akyaliwo? Ladies and gentlemen, Emboozzi yali ni mpanvu but for today part etugenda gikomya lini nzikiriza okomyewo ku program eno mulundi ogwo because etagatunyumya Emboozzi otandise otunda amatoka ofuna akasanvuko ezo sente nyingi nnyo era nnyingi zo osindikewako opangisizaako ennyumba awo ndoozi obulamu butandise omwana wange muweerera n'omwana wo muweerera awo tugenda otandika obulamu bujja butya ate okukyuka okulaba muno liini oguze ne kapoloti ku kasanvu aka kamatooke. Congratulations. Anti naye situndwa amatooke gokka kati awo manyi when you get into business otandika obwongo buguka alternatives ate zaafuuka nnyingi ntandika kati ekijanjaalo ekyennyanja ekikalu ng'abasuubuzi bagayita n'obagulako n'okayi nefuna basupply nga banjayaanira kati sinza abayayaanira oba oli awo mu message bangamba otunda emmere nkuleetera ku mmere nkuleetera kilo mmeka nga nze asalawo kale liini Emboozzi ye mpanvu really part tunasobola tugikomya part egenda kukoma wano because it is really a length interview twagala Emboozzi Yekiyumba gisazaasazamu tugenda mukyaza ku part B wagenda okuba nga atunyonyolera amazaawo obulamu bukyukidde ddala bed space avuddeyo afunye ku bulamu obulungi ku obwongo obugguse atunda ekijanjaalo atunda amatooke atunda ebintu ebyenjawulo okuva e Uganda afunyeyoko ne boyfriend ono gwe yafuna yali mu kibuga kyala Abu Dhabi ng'ajja ku weekend n'abeera ng'akola ki ng'atuuka ate mu ggwanga eno endulu nevuga ayo nagenda kwa bitunyumiza boyfriend ono akyaliwo oba takyaliwo yamuzayira omwana teyamuzayira mwana then tunatukomye mu part bila twagenda tugamba atuuka ate okuva e Dubai akomewo e Uganda passport eno gyeyaleka eri emabega mu kiyumba ekyasooka ate agifuna atya
eyo nonena mu part B wano wenyini ku Kiyumba nze Shadik Smith kyenjaga kugamba abanafa ba Just Travel Tours and Travel Agency bateka mu sente ate banafa ba King Montage Studios na hote mberabira naomba wagire nnyo tujja kwa tukomawo ku kameno kubadde ko omukulu amanyiddwa nga Umal abeerawo kubanga ate akutuusako ebifaananyi ebirungi webiti ava mu King Montage Studios kameno kubeerako mwana mulenzi bibiri bawo ng'ono photographer naye mulungi nnyo ava mu banafa ba King Montage Studios wali ennankulabye bakubireko ku 0702144225 banafa ba Just Tours and Travel bakubireko ku 0777023405 ebanafa ba Just Tours and Travel atakumira mpera bankumire tukwatagane mu part B tovaawo